abayimbi babaddewo wano bayimba nga nakati buli lwoyogera bwoti bwe boogerako gwambuulire mu mwaka boogera ku nnyimba z'emirundi emeka yabuulire nti mu mwaka oba mu wiiki tuteeke abantu ku nankani ku opinion poll aboogera ku nnyimba ze anti awaadi si nnyimba nti awaadi zitegekebwani lwaki zitegekebwa njagala okitegeere bulungi nnyo nze omwami wano yategekanga Palm Awards yalinga Isaac Mulindwa naye nga bwazitegeka ng'agenda ozitegeka nga tumanya anaawangula so bw'ŋŋamba awaadi si kyekikulembera omuntu okuyimba kati gwe olowooza nti awaadi zezigira gwe timba ozitwala oziteekewo oveewo aleme kwogera bintu bogasire okuyimba kw'omuntu kati tebagiwa muntu kubanga ayimba nnyo kakati mbuulirayo abantu 5 ye nga bw'ayimba ennyo abasobola okukeera ku makya ne badda mu nnyimba ze nti baziddemu nze nkuweeyo abantu 4 nga badda mu nnyimba za Eri Wamala olwaleero ne bwoyimba bintu twalyako byetwala byasigalira byaba musaayi muto kati ogenda okulaba ng'embuzi zonna amazike biki nga bizina. Alright, yes. Oli ku Glosh TV nga bulijjo nateera njagala kubanga nkubuuzaako muganda wange gwe wenna atugoberera wano ku mukutu gwaffe gwa YouTube nti wasiibye otya ogamba otya kasubire oli bulungi nateera nkujjukiza nti nja kusaba muganda wange genda wansaawo osubscribinge olikinge ateera osharinge still osobola okomentinga okusinzira ku video eno nga obakoze ki nga woba ojabe nateera nyongera okubanga nkujjukiza gwe wenna eyandyetaaza okubanga olanga naffe aba Glosh TV osobola okubanga otunoonyako kanamba kaffe ak'essimu 0750312083 oba 0750312083 ojja kubanga osobola okubanga otufuna tujja kubanga tukulangira bizinesi yo osobola okubanga naawe ogikuba abantu mu maaso ate talina gavumenti ono ye emuyamba nemuwa sente nekuwa obuwumbi bwe buti bwa kibiina ky'okulembera naki nekuwa obuwumbi bwe buti olwanyise gundi Bobi Wine erina zemuwandi genda olwanyise kino oba ekwata ze yandifunye emuzikiza n'ebivulu byandikoze tobikola ate n'ebintu ebimu byekitegeera bulungi Kenzo ne Bobi Wine Kenzo talina wasinga Bobi Wine muki mu kuyimba kuno kwagamba agamba kusinga kuyimba agamba kolaki agambye mu bayimbi abedda nga nabo ba Bobi Wine because Bobi Wine bajja before him tewalibaawo era tewaliba agenda mwenka naba agenda musinga n'abayimbi abaliko ku generation eyaleero anti kyesinze nina byesitegeera okumusinga ki yabasinga okuyimba n'ennyimba bwaba yabasinga no problem abasinga ate oba Kenzo tayinza kuvuganya lutalo bwenti bwentandise ne Kojja Kagatto aba asimbudde kyekusaba subscribing liking commenting video za Facebook zitambule tulabe nga tutandika Kojja Kagatto soko obuuze kuba tulaba abalabi b'emikutu gyaffe gino mbalamusiza nnyo mwebale ku subscribinga mwebale ku likinga na kusharinga content yono bino bye twogera buli omu endaba gy'alabamu ebintu nga tusinziira ku kye twogerako n'eyakyogedde aba yabadde abiraba atya mpozi mu byonna buli lwobeera nga mu lukiiko lwonna ofubanga nnyo okulaba nti oba muteesa ate bwe mubanga mwawukanya entegeera n'endowooza gye mufunye mu kintu ekyo tekitegeeza nti oli abamulabewo kyeki nti bw'obanga alabye ekintu kubaggwera abaana babeera mu kilaasi omusomesa tamala kufulumya banaabeera balubereberye oba banaabeera bakuna okusomesa banaakulembera naye bonna babasomesa ekintu omulundi gumu naye ne bakitegeera mu ntegeera zaki perception buli omu n'akifuna bubwe n'olwekyo bwe mmanga nze bwente bwe ndaba ekintu kyange ate lema kunkaka nakugamba nti ndi mubi oli musiru okola ki ojja kugenda okukakana nga gwe bayiseewo musiru bw'alowooza nti anvuma obusiru waliwo yakuvumya obusiru ŋŋamba nze bawa kyakukola nti toyomba na muntu kuba mwawukanyiza endowooza oli entitled ku ndowooza yo opinion buli omu alina eyiye tugende mu maaso awo wennyini ku opinion Eddie Kenzo we yaviiriddeyo
Edrisa Musuuza president wa federation n'agamba nti mu nsi muno bukyanga okuyimba n'ebyasa bibeerawo tannalabayo because baadde bakomperalinga abayimbi abaliwo generation eno n'abedda naye muleme kusaaga tewaliwo muyimbi mu biseera byedda ayinza kwenkanankana ku muyimbi ali ku generation eno mu biseera byedda ng'atwaliddemu bafire ba Bobi Wine kati kyasatagedde oba mu Uganda wokka because ndowooza bwe tuba nga si mu Uganda wokka yatwaliddemu ba Philip Dube understand bwe tuba mu Uganda yonna abo bonna abajja nga tannajja tewali bamusinga kati ye yabadde asala empaka n'ajajinga atyo si kusala babadde bamugamba nti generation kyembuuza okwogera ebyo yabyogedde nga jjaji oba yabadde abyogera ngaani yabadde addamu yabadde ku interview nedda ekyo kyangu nnyo okuddamu nga bw'oyagala ate era tewaliwo gwe nnenya kwogera mu ngeri gy'aba ayogeddemu kiringa era bw'ayinza okugamba nti mu basajja aba ayagadde ku bakazi nze tewali wansinga kuba nti njagadde abakazi obulungi nga gwe njagala mwagala nnyo kati you are entitled to your opinion naye ekyo bambi aleme kwerimba abayimbi babaddewo wano bayimba nga nakati buli lwoyogera bwoti bwe boogerako gwambuulire mu mwaka boogera ku nnyimba z'emirundi emeka kanza abayimbi tabamanyi abedda sigambye nti tabamanyi oba abamanyi yabuulire nti mu mwaka oba mu wiiki tuteeka abantu ku nankani ku opinion poll aboogera ku nnyimba ze basinga kwogera ku awardi ze yaleeta anti awardi si nnyimba anti ennyimba ze zamufunyisa awardi kati nange nyinza okutegeka awardi ne ŋŋamba nti mu bannamawulire bukya babeerawo abakoze interview gwo kyasinze naye nga waaliwo baddaani kyazze nga waaliwo ba Dick Mulima Sempaka waliwo papa Andrew Patrick Rwanda kitekere bulungi oyagala kunvumya onsetinze nti kakati otaddewo mbu awadi z'abannamawulire muto kakati otaddewo juripoteri kakati ngezako kukubulira kintu nti awadi zitegekebwani lwaki zitegekebwa njagala okitegeere bulungi nnyo nze omwami wano yategekanga Palm Awards yalinga Isaac Mulindwa naye nga bwazitegeka ng'agenda ozitegeka nga tumanyi anaawangula waliwo ne bwe bagenda okugira ng'ateekwa okuwangula ate awaadi bagitaddeko mannya malala ne babikyusizaawo mmanju so bw'ŋŋamba awaadi si kyekikulembera omuntu okuyimba kati gwe oba olowooza nti awaadi zezigira gwe timba ozitwala oziteekewo oveewo oleme kuyimba baleme kwogera bintu bogasire ojja ate ng'oyambuse nnyo nedda nkugamba kino okuyimba kw'omuntu awaadi tebagiwa muntu kubanga ayimba nnyo kisinziira ku perception omuntu mwategeredde ebintu by'oyimba kyekikuweesa awaadi ayinza okugaba awaadi ey'okuwemula gwe n'olowooza bagikuwadde lwakuba oyimba nnyo oba bayinza ogikuwa kubanga oyimbye ebintu ebitalina makulu nakyo basobola nga bwolaba bagaba certificate of participation edikanze bamuwa awaadi etalina makulu bagimuwa awaadi ye mu kyebagimuweeramu ffe tetutamanyi ffe twalabanga bulabi ng'aleese eki kati aleme kulowooza nti bagimuwa kubanga abasigadde tebamanyi ki ekyo aba alowoozezza bubi bw'oyagala kugamba nti abantu abazze bafuna gundi abadde afuna balondo oba onaabitegeera bwe naabyogera balondo okimanyi nti yasinze okusamba omwaka omupiira mu nsi Messi naye tasinga Pele ali unique ali gundi different ku bantu abalala era baba bakugamba basambi b'omupiira buli ayogera kwani Pele so si Messi bwe baba boogera ku bantu bakuba bikonde Tyson bakubye ebikonde Holyfield Evander Frazier John Frazier bani naye oli agamba Muhammad Ali bwene bwogamba nti kati otalaba gundi afunye gundi nyingi awangudde emirundi mingi nnyo Mayweather naye era tebayinza kugamba nti yasinze okusamba ebikonde kubanga alina emisipi 3 bakugamba nti
Muhammad Ali yasinga. So award ojja zifuna naye gwe atubulire bwe babanga bagendo zigaba bazigabanga batya ani basinziranga kuki ate nze award zo I don't challenge them anze sizi challenginga wabula kyenjagala amanye nti award baba tebategeezeza nti gwosinga okuyimba award zino basinzira ku kyo zikowa basobola okusinziira kwazigaba ye yaba alina ekirowoozo kye toyinza kuyingira mugabo kiringa bwe tubeera ku lunaku mu Uganda ku nnaku enkulu bwe bagaba emidaali be baziwa be basinza okukolerera eggwanga be basinga okukola ennyo ebintu emidaali tebagigaba enkyala eggulu nze kati ate awo level sikwentegeerera ate nze omuntu bw'aba ayogera kati teriyo omusambi wa mupiira ayinza gamba nze teriyo muntu ansinga kusamba mupiira kubasambye kati n'abaasamba edda stupid gwatengo omu kuba direct competitor ate gwe tusigwa osalawo era ndowooza ne gundi yazze wali n'aseka baragadi bonna basese busese kyemanya abayimbi bonna era ojja kulaba tijja kubayo muyimbi amuddamu naddala abayimbi abategeera abasiru be bagenda muddamu naye abayimbi abategeera bonna kati Maria Mundagire tayinza kuvayo n'ayogera ku ekyo tasobola Moses Matovu tasobola kuddamu ebyo bya kito omanyi n'obuto kibi kati gwe tebalowooze nti naawe totegeera anti nze kati nze siri muyimbi ate nze bwe mba njagala okudda mu muntu levo kweayogerera kwenzikakkana bw'oyogera ng'omugezi ennyo nzija nkuddamu ng'omugezi ennyo bw'oyogerera ku ya wansi era nkuddamu ng'owa wansi kati levo gy'oyogererako gye nzigiramu kati Moses Matovu asobola okwogera n'oyo mwebyo mbwendedde olimba weetuli tasobola ba Moses Matovu bonna yabakakka Misa akisemakula tasobola kuvaayo naye tajja na kumunyega ajja kutunuulira agambe nti olirayo ng'awulira oli avuya ne kati awo Kenzo yavuyiza muki okwo kuba kwesikiririza anti kakati nze nkugamba bwino bw'oyinza ogamba nti abakazi bonna ndi ku nsi gwo basinga okuwooma oyinza okuvaayo n'okyogera anti kakati ye kwekiririzeemu bakutende bwewekiririzaamu kati gweoyinza okwegeza ku Lady Diana yali muka Prince Charles kakati singa obadde wekiririzaamu nti oli mulungi nnyo ku musajja w'omubi kyenjagala omanye so ndi abasajja abalungi bonna kati olwaleero nkyo njagala nkikubuulire kufunye bulungi Eddie Kenzo yekkiririzaamu nti asinga abayimbi abakadde okuyimba ku bantu abamuwuliriza abatamanyi music kale nze ambuulire wavuganyiza eri Wamala mu music tayinaawo ambuulire kakati mbuulirayo abantu bataano ye nga bw'ayimba ennyo abasobola okukeera ku makya ne badda mu nnyimba ze nti baziddemu nze nkuweeyo abantu 4 nga badda mu nnyimba za eri Wamala 4 kujja bino bintu obimanyi mbimanyi kuba kyenjogera nkimanyi olwaleero ne bwoyimba bintu twalyako byetwala ebyasigalira byaba musaayi muto olyango oluyimba lufulowinga kati ogenda okulaba ng'embuzi zonna mazike biki nga bizina ate kojja wajiddemu vayo ate abantu kati bafuuse mazike ngezaako okutegeeza nti abantu bo bazina ne bagwa eri ne badigidda ne bacyakala n'amazike ne gaziniramu kojja togenda tandika kuweebula abantu balabi nze nkugamba kyenjogera nkimanyi music teriyo zike liwuliriza music era nkutidde genda muziwo owulire genda muziwo tabeerayo music mu Wildlife Center ng'amazike gazina maama nkutidde gazinira ku nnyumba za kati kyambuuze ezzike lyo lipasivinga nalyo message gwoyagala omuwambye n'ezzike nalyo liwuliriza tempo ne rhythm kati ennyimba za Kenzo ezzike terinza zizinirako kakati tugende ku issue endala manyi nze saagala muntwale mu kuba nti nina gwe nzivoola naye kyengezaako okutegeeza olwaleero mu Uganda mujjeeyo minze waliwo season etuuka butuusi nga buli woyita bayimba nnyimba za muntu omu naye nga temulirwa Kenzo fire bongere lutaaya kakati oba mbadde sinnaba nakyogerako naawe n'oyogera ng'ate oli wa generation eno mwali ndi wa generation yo
kati nze nayo anti nze ojja muntegeera nga gwe kati nze nkugamba nawe byenjogedde biwandiika byojjo muddamu weewaddeko obujulizi kakati nze nkugamba bwenti bw'obeera ng'oyagala kugamba nti gwosinga mu kino you leave other people see you not see you and appreciate you not you to appreciate yourself never blow your own trumpets nawe wenkomye natokomaawo tugenda mu maaso ate kojja lwaki okomaa anti nkugamba kati gwe hosti kale gwe hosti lwaki nze kati gwolowooza nti bw'onaaba hosti ng'ombuuziza ngaawo wennakomye onaayongerako ki olina okuddamu byembuuze nze byenziramu tebankakabikake tebakulimba ogambye mbwawo okomye tugenda tambula kati omuntu nga nja kuwayo olaba musiki wa bw'oba boogera musically tosobola gundi kuvuganya na nnyimba za gundi nga gundi ayimbye Maddox ennyimba ze nga ziri awo ziyimba gwe njagala zibe nga ziyimba batekeko ezizo bwagamba ni gwosinga bajje bakugambe ntujjireko naawe gasiyawo oba teyasoose okujja wano ndowooza teyasoose ziwuliramu nakukola research omanyi bw'obeera ogenda bw'obeera waliwo kye bayita comparison yes osooka n'oddira ennyimba n'okuba ennyimba 10 oba gwe oteekaawo n'ozissaako n'okuba olwa saha n'okuba olwa moze radio n'okuba olwa semakula n'okuba olwa firigo n'okuba olwa mayinja n'okuba n'olulwo n'ogamba naye bwe mpulira bwe nti n'otandika ogamba sityalosi ndi boss n'oli n'akuba sikulimba olaba gyogwa anti newali nakuba n'amagembe oliwa ng'oluddeyo baaba gy'oli oba wategedde dda woogwa anti kyekyo kyagamba nti kati awo bwe bakuba ezo zonna n'oli n'akuba ne kale baama mbiyita bwe wakolanga suusuuta mba nategedde dda ono atugamba ndi asinga waago waliwo kyetuyita shiv omanyi kye bayita shiv awo tuba tutandise shiv okimanyi shiv I know sieving not shiv sieving is kukungonta ate nti shiv ye shivinga nga bwe nakugamba nti this is a do you know what is called grinding? Grinding, you grind with a grinder. Hey, you shiv with a when you are shaving, you shiv with a shiv. Akasengejja. Yes. Akati akasengejja obateeke kuno bayiwemu bayole ennyima nakatudde n'amagembe abaana abato ono Kampala oziyiwo bali naye tuyole yezize tuyiwemu tulabe ezinasigala mu kakungunta. Ayina ne zigido. Tulete zinasigala mu kakungunta. Omanyi bw'oba oyogera. Producer zigido kaliwa. Bwe babanga ng'oyogera. Zigido akanjijukizza. Sikojjalira. Anti mutuufu makamaanyi. Bwe kiba nga oluyimba olw'amaanyi bakujjukiza lujjukize luba lw'amaanyi nnyo. Ng'oluyimba olw'amaanyi teri muntu ayinza kujjukiza oluyimba lwa Afrika nti olwa sikulimba oba Radio Capital bakuba miziki joka abalala ndowooza olaba nti oyanguwa kuba lukuli wano abalala banyenya gali benyuli kakati ebyo byonna kyegambye tuyole nga tuyiwa mu shivu tulabe ezisigalamu eno bayole 10 ew'amayinja bayole ennyimba 10 ewa Misaki bayole ennyimba 10 ewa Haruna Mubiru bayole ennyimba 10 ewa Maria Mundagire bayole 10 ewa Katalini Kusaasira bayole 10 mu Afrigo bayole 10 mu gundi nga tunyenye anti tunyenye ennungi ze zijja okusigalamu era kati ezake ezo ziba zayiseemu nze simanyi nze ngambye baleete tulyoke tukeberera awo naye nze ku lwange kuba ekirungi nti gyonna emirembe ebaddeewo nga music ate mugenderamu nnyo talina waavuganyiza bantu aleme kwogera omanyi bw'oba wandisa oluyimba bw'ova ku tempo
ne rhythm ne tune waliwo kye tuyita general effect mu luyimba kati nga bona singa ogamba nti enensi ani agula ensi tugitunda ne bw'otalumalayo abantu bagenda bamativu nekyogenda okuyimba nogamba nti ne bw'ogamba obugambi oluyimba nti gw'omubbi bannyo bira ddala naye kibuyaga bw'aba azze bw'aba azze atwala ne byataleeta gwe naawe oyimba ezigidowo koja waliwo neeno perception ayinza okubanga kyogamba mbayimbi bedda temwalimu nabo abatamanyi abalemererwanga anti kati ate nze siyinza kuva musiru kutuuka ku leve eyo ate kubwe mba negerageranya ku batamanyi ng'ate wali yegerageranye ku bamanyi ate abatamanyi wegerageranya nabo otya bw'oyinza okugamba nti nze kolaba nina amaanyi nagenze wali nenkuba abatamiivu ne mbamalawo olwo oba olina amaanyi nze kati levo sikwendi Kenzo yakyogedde bw'abanga olulala ayogera nga bwali lwaki president wa federation mu federation ayitanga abayimbi bonna nga bwe balina ayimuka n'ayogerera bobo ate ayinza okubanga bayira tuyinza okubanga Kenzo twamisinterpreting kati awo nze kati njogera ku byompa sogera kusinziira ku bibye nze okusinziira amanyi nina okunyonyiza tuyinza okubanga Kenzo tumujajira naye nga yakyogedde in the perception of him being the president of anti nze nkugamba bwenti kakati president w'eggwanga ayinza okweyita Ssaabasajja kubanga yakulira Uganda twogere nga tulina amagezi tuleme kwogera bya kisiru president wa Uganda ayinza okweyita Ssaabasajja abakoze ensobi y'amaanyi ati nooli yakoze ensobi okwogera ekyo obanga gwokulembera abayimbi mu federation government yakuteerawo mwekuyira ssente obeeko byokola n'ogamba nti ate osinga b'okulembera kubanga gwe baali tebalina abayiwamu ssente then oba oyogedde bya kisiru ekitegeeza ne Hamu tasakeera ku mazina ga nti yasinga abagaga ate Hamu mugezi anti akusinga awo Hamu mugezimu tayinza kwogera mu ggwanga nti yasinga obugagga mu bantu abali mu Uganda kuba amanyi afuna atya ssente ze na condition eziziriko gwe toyinza kwepankira ku muntu akutte biliyoni 3 n'agenda agula land nga gwe bakuwadde ya bwereere nga gwe n'okuyisa obuyisa pulaani y'ekizimbe kyo ekimu bwe kiti ekaluubirirwa naye nga oli aleeta n'asiteeka ku mwala nga tasimira musingi ne bazimba kati oyo tayinza mugezi nnyo tayinza kwogera ebyo ye mugezi omanye ebintu ebimu waliwo ekintu kyenayogera waliwo ekibayita okwagalwa okutinka n'okukyaka okwagalwa okutinka n'okukyaka nze nnondawo kwagalwa kakati so si kutinka bw'otinka abantu bakuwa buli kintu kyonna natuka n'oggwako gwoggwako ate akyasi akyaka buli kaseera waaba oba omuwulira era naye aggwako aba seasono n'okutinka okutinka naawe oba seasono naye ate omuntu ayagalwa talekerawo okwagalwa olwaleero ne bona oli ne bwajja n'atanishinga Yesu leero abantu kubagobereza ababadde mu kyaki tekuliiko yazannyako na Yesu wadde yabeerako naye amanyi we bamuzaala naye bamwagala olwaleero singa obadde oli awo bwoti olaba firimu otera okulaba firimu oluwa okulaba firimu bwoti n'ofunako omuntu gwowagira mu firimu ofuna side kati n'omwagala nga tebakuwadde sente tebakuwadde ki abantu wano bayagalako ku gundi ku mwami bamuyitanga Sebaggala naye yesimbawo okwo nga oyinza okulowooza teyeesimbyewo nga abantu tebamanyi nakumanya nti kwali ku ballot paper nga tebakyamwagala Sebaggala ono gundi seya bamwagalako naye bwe yaddamu okwesimbawo nga baali bamulabawo kati oba nkuweeyo ekirala ekikuyise bubi
waliwo kati olaba nga olwaleero bwebeerayo emisinde birthday run kikyolaba abantu bajja bangi lwaki bajja kubanga baagala kabaka waabwe kabaka emijoozi agaba migabe bagigula sente mmeka bagigula mmeka ebiri kitundu kubanze bwali mbeerawo nga bagiru ebiri kitundu naye tolabanga kubagaba mijoozi nga bakuweerako n'emmere n'emitwalo ebiri naye ng'abantu tebaliiwo nze emijoozi tegibasanyusizza ne bakuwa mijoozi ne bakuweerako emitwalo ebiri nga boona agenda bajja kuwa ne tifini z'emmere ebbiri. Nze nali e Masaka nawe nga babuuzabuuza nti baluwa abantu kati emmere tugikole tutya. So embeera bwete bwetambula. Okay, that aside, twali wano lunaku lwali lwa kutaano, yes, nga SBF atambuzaako ennaku wano taano, n'ogamba nti abo bazannya buzannya. Mama Fina tasobola kukkiriza SBF omugira ati tasobola. Kati olunaku lwaweddeko tulimu extra, ebbanga lyaweddeko tulimu extra, omugagga Jjumba, jjajja Jjumba aligaweesa talina kaavaamu. Anti kati ensi yafuuka yakuddisa kutuukaawo. Njagala kubuulira ekintu kimu nti buli abantu bajja kuntwala bubi wenna kankireko ekyo. Kireeti tewali agenda bw'obeera nga totegeera by'oyogera osirikanga. Bw'obeera nga totegeera by'oyogera ng'obyogerera mu bantu osirikanga, kubanga tewali ajja kugamba nti n'otayogera bintu by'otategeera n'ogaana okwogera teri agenda kikukola kikukaka. Naye kati oyogedde simanyi Jjumba musawo. Jjumba musawo kati agenda kuvumulaani bwebanga oyo gwe yabadde ateeka okuloga afe yamulemye. Yagamba nti waliwo ekiri kubaako. Kaakati zaweddeko oggulo yabadde ku ddigi ng'avuga ziri kwayisa. Yavuziika jjajjaawe. Owa Jjumba waali jjajjaawe? Taliyo. Kitegeeza nti bajjajja b'abantu babaziika kubeera bafa. Nze mbadde mmanyi jjajja Jjumba yakozaako. Yakoze eki? Mu wiiki eyo bonna jjajja Jjumba be baaziise ye yabadde ne mu beggaba abaana. Kitegeeza abantu basobola okufa nga Jjumba talina kyakozeewo. Nze gamba Jjumba yalina abantu bajja okukolako ku lunaku lwokuna n'olwokubiri enkya. Kati be yali awadde appointment mujje enkya mbakoleko nga ono gwe yaduumira nti ali mutuukako ekintu kyagaanye banajja. Jjajja Jjumba lwaki yakola ekintu ekyo? Butategeera. Gundi nze Jjumba nsinga emyaka. Olowooza nsinga emyaka? Nze ebyo mbirabye. Mbirabye byonna. Oli kagumba kambulago? Mbirabye byonna. Bw'aba ayagala n'okusigazaamu abantu nga babakyamutya taddamu kulera embuka ebyo bya kisi. Jjajja Jjumba alera embuka okwabadde kulera embuka mbu kino kiri omanyi bagamba nti asirise teyejjusa. I know. Ate nze bwe yali yakoogera ebintu ebyo nagamba nti Jjumba yankoze nno bubi. Ate gwe ngaaniwe. Anti nze nina bwe mba nduwuliza nti kati oyo kino yandikikoze bw'ati kino singa Jjumba engeri gundi SBF gye yali omuntu we ye yamugulira n'ebyuma byakozesa naki nali mukubira akasimu kuba ennamba yagirina baba naye Jjumba jangu tulabe wankozeemu bubi mu kino na kino na kino nga bali aba nga Jjumba gwakubira SBF ne twogera mu buntu nze naye ne sibissa mu ki kati yabitadde mu kamera stupidly wanjikoja ani akulira abasawo b'ekinnansi mu Uganda? Mama Fina. SBF kati abeera nani? Abeerayo wa Mama Fina. Ani atwala
Aligaweesa naye era bana baligaweesa bagamba bo nabo be bakulira abasawo kati bali awo mu competition kakati yere watya bwe bucha kumacha n'ayita SB na gundi Aligaweesa namugamba ndi ebbaluwa ey'obusawo njikugjeeko mama Fina kuba yabakulira kale yenga naye agambye nti nyawe mama Fina iyo ngisazizaamu baba naye yabakulira anti kati buli omu alaga maanyi wano yamulazeeko nti tojja kukola kintu SB4 nga wendi nakikugamba nti kyo yakimaze tetuwaako kyetusuubirayo temusuubirayo kintu kyonna okuggyako gundi okwetta Jumba kyemuba musuubira kuba ajja kulaba nga bigaanyi ng'okufa kukira okuswala waliyo abaswala ne betta nedda ng'atya n'agamba nniza okuswala kanneetubye kanve mu bulamu bwe Jaja Jumba ajja kwesindikira amayembe waliwo n'ensobi eyakolebwa Jumba nga Jumba Aligaweesa Lubowa kye yali akola kyali kimu kyokka kusirika kakati gwe nga tuli wano twogera naawe Haji bwe mbaako kyenyizeemu naawe Haji asobola okujja n'amanyiira kati gwe Aligaweesa yali amanyirira ki SB4 kubanga ayogera ku kulannama mukyala wo bw'aba alina ebimunyiizizza gwe toyasama mu bintu ebyo nedda bannaayo kakkanya ku lulimi kojja nzikakkanyiza mbadde nsobola n'okwogera ekisinga ekyobubi awo nzikakkanya era buli muntu agamba nti ng'abadde muwombeefu awo bakutenda buwombeefu agamba nti nnaku zino kojja muwombeefu tuwera bakyogera bambi wakkakkana ebigambo by'owulira byakojja kagatto ng'omuntu si bya channel era byonna bye muwulira njogera biba bimbuuziddwa nannyini mukutu guno kwa Endless kuba nze nina gye mbeera gye bannona n'aweereza emmotoka n'ennona nsobole okuba ku mukutu gwa Endless kajja kiriyalinga eyawolimi njikiriyalinze gwe bagambe nti noonya bunoonya kyano kwennaaba nedda oba bannyinizo be bannoonya wali osanzeeko nga mpisa akalango ndi bannanga ani alina ku kyano kwennaaba kojja kagatta exclusive yaani anti kwabeera its like ogamba nti twasanze ekinyonyi mu kisu obadde okyagala kisanga mu fulaati kakati kitwale nti osanze omukinjaje n'ejjambiya okujjako bamusanga n'empiso lw'omuvunaana kati nze okubeera kukojja kagata exclusive oba osanze musawo ng'ali akutte empiso n'amakerenda ebintu byonna kulannama bwe yandibadde nga yalina ebizibu mbadde sagala mwogerako kubanga taliiwo nga waliwo ebizibu byaliwo wakati wa SB4 ne kulannama bawakulannama teyandibiyingiddemu kuba bawakulannama tamanyi gundi SB4 yatandika atya okukolagana naani ne bakunannama n'omukyalo n'olwekyo ebyo obireka nze kati nina ebintu mukyala wange alina emirimu gy'abadde akola bwe basobwaganeyo ku Palomagic nze ate saayingiramu mu ebyo ebya Palomagic nti mugira mutya mukyala wange ng'agira bw'ati nze siri musiru kutuuka awo naye kojja wabaawo omuntu akwogerako ebintu oba n'akukola ekintu nga kiri pasono Jaja Jumba agamba mukyala we munnamawulire professional kulannama yali akola ekyogo ku Bukedde TV ebbanga lyonna era bwatyo bwakwatagana ne SB4 ne bakwatagana omwana ne bamugulira ebyuma ne bamugulira emmoloka ne bamugulira cameras ne bamugulira ebintu byonna biranga bamanyi bagenda kolagana n'abalyamu olukwe n'agenda owulira n'abalyamu olukwe n'agenda sayidi eri ne bakkiriza owulira we bakkiriza ate ono yavaayo mbu ng'ayogera ku baana mbu abaana bagula embukulannama tazaala kati ekintu ekyo kiri pasono kakati nze ategeera bwe mba atega Aligaweesa ate ze soogera kuba baali tebanjogeddeeko nze siiza ate kujjayo busiru bwange nange ate njogere kati nkubulira na kino olwaleero singa owulira ng'omuntu nga alina kyakwogeddeko ne kikuyisa bubi osirikanga ne kizikira bw'oyongera gwoba okipiseemu omuliro oba okifuels kati bino byayogera ennaku bwezite ayongeramu mafuta
aba akyongera mu mafuta era nkugambira wano ebyo twamugulira kamera twamugulira biki omugezi alina amagezi singa nalinze nzi ojjayo contract gye mwakola naye okusinzira ku bino na bino bwe jibanga yali egamba nti bwe tugulira bino tolina kufuna mukwano gwo mulala kwaliko bayindisi nti tofunanga gwokolagana naye omulala abantu banoonya gulina pasture era lwaki oyo bagamba lwaki oyo kakati gwe mbuulirayo olina batoobo olinako gwosalirawo nti gundi yabaaba mukwano gwo kati oyo ayasa maki tolina muntu gwoyinza kusalirawo nti nkugulidde ebyuma oyambadde esaati eyo nze nagigulira empale nze nagigulira naye essimu gy'okutte nze nagigulira so mukwano gwo ayina kuba gundi taba gundi tufuna mukwano gwo nga ye gundi ebyo tebibaamu n'olwekyo akakkane n'okuba mukyala w'ekitiibwa abantu obutalowooza nti yafumira omusajja atategeera asirike bw'oba oyagala abantu beewaabwe w'omusajja manya wa mukyala wo bakuwa ekitiibwa toyasama nnyo mu bintu bimu osirika anti ova okwogera tewali akikugaana naye ate ova mu kwogera noba nga toyogera ng'okola ki n'otuuka togamba mbu oyo muwadde ennaku bwezi abeewaabwe wa mukyala wo bakusiima ennyo nti ogenda kuloga oba okola nnyo kati wuuyo talina kyeyabadde what are you going to add on what next waliwo abantu bendabye ku social media nga bagamba SB4 teweeyibaala nnyo eddogo likola mpola mpola Robert Shua obudde bwonna SB4 oyinza ogwa eddalu oba n'ofa naye ate watya singa tusooka okuziika aligaweesa Katonda aliba asazeewo ku SB4 Katonda aba tategese awo kyeŋŋamba nti awo aba yasama omanyi okola ebintu ng'olowooza nti gwosembayo ate ne wabaawo abimanyi okukamala ekyo kyokka abantu bayinza okukyawa okugenda ew'omwami oyo ebyo bye yayogedde n'abantu ate ne comments zokka abantu ze bateeka mu gundi zijja kugoba abantu ababadde bagenda yeewu ekyo kikugambidde wano oyo anaatukolera kinga negundi yamulema SB4 gwe yatugamba nti ennaku bweziti yatuwa bweziti ye bajja okutandika kati so nga singa wasirika wanisigaza abazezzerebu n'oyita ne bwewandiisa obisi SB4 ne mwogera kyali ky'amakulu naye kati watya ne gundi bwagamba Mama Fina naye nagamba nti tufiirewo tulabe nti oyo talina kyakola kituukawo kibeerawo mufere agibweko ebbaluwa ne bagamba nti kakati ogeta bugesi nyatawo Mama Fina baba tebamuvunaana okuwa omuntu ebbaluwa nga ate kisoboka electoral commission bulijjo ewa abantu nanka ntigenda weesimbewo ne bakizuula luvannyuma nti teyasoma tebakuvunaana oyinza wali pretender wajja gyendi nga olaga nti obimanyi kati tukuguddemu oluvannyuma lw'okulemu SB4 tukuguddemu Mama Fina n'alangirira nti okuva olwaleero muntu bw'ati ne bw'ati ebbaluwa esaziddwamu eya Uganda Herbalist baani tugigaddewo ne Uganda n'eddagala lyeyo tebena tubagaddewo eyo oyo mwami wani Jumba aligaweesa nti bagigadde okola ki bw'ate n'agamba ddi ate mukyala we ali ebweru jangu onsalizeemu yona naye ndi akulira basawo ba kinnansi naye n'awandiika eddala nti esazaamu ebyo ebintu ebimu bulina okutunuulira bwebayidawe kati Mama Fina bw'asazaamu eya Jumba Jumba asobola okulangira mukyala we Kulanama naye n'asazaamu eya Mama Fina anti kati agisazeemu omanyi nze nkubuulira bwenti waliwo amaanyi gajja kuba olina amaanyi oba okitegeera kye ŋŋamba osinga mu kilaasi kuba oli mugezi gwolowooza nti eggwanga nga wano bwe liri bwe riti Mama Fina n'amala agamba nti oyo seetaagadde mukola busawo n'agira ati Mr. President madde nsaba onfunirwayo abakuumi ono omwami gundi ne gundi ayinza bintu byatandise okukola
kuba alina n'abantu bawe ennaku nti agenda kubatta alekerawo okubaako okukyakola kyonna kyekuusa ku busawo baba mumma. Ate nga tetunnagenda ku Mama Fiina, statement ya Jjajja Jjumba Aligawesa yagamba nti SB4 ennaku 7 eziggwako n'otabaako ky'obadde obusawo omuvaamu. Namugambye dda nti agenda nze ekyo kye yayogera statement ajja kwetuga ati ennaku zaaweddeko anti zaaweddeko ate bw'onaava mu busawo bw'obadde olyamu nga biganye ki ekiddako talina bizinesi ze endala za abuveemu kati agenda akole ziri endala byaganye. Jjumba yavuze eddigi nange nentya n'ovuga ng'okutte bw'oti magulu g'owanise oli avuga yavuze eddigi SB4 before yafuuka ate bayika ate tobeera bayika okuvuga pikipiki obeera cyclist yafuuka yagivuze kubanga naye muvuzi bavuze bano ng'ababooda bwe babeera nga bavuga ne bayiya amazzi we bayiye naye agimanyi n'abonga eri maama Jjumba lwakubeerawo yandinywedde butwa teyandirinze naddogo mmukwata nakanyiza olaba piki ekuba mukuba ebyo byokukuba byo ne gundi baataloze baguddenga kuba bayiwawo amazzi so byebyo munnange nenkuba y'okwessimu ne banga ono wakugwa lwaggulo ono mpozi anaagwa ziwedde ebyo byonna by'owulidde bibadde bimbuuzibwa